maaso kitalo nnyo abantu ab'enjawulo naddala bannakibiina ki NRM bakuŋŋaanye mu maka g'abadde ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'e Kayunga era ng'ono abadde muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga ezitali zimu Moses Kalangwa ku kyalo Budaali mu ggombolola y'e Bbaale okumuwerekerako mu lugendo lwe olusembayo. Naye alina ebirowoozo byeyandekedde. Bw'abadde ayogerako eri abakungubazi abazze okuwerekera Kalangwa, muwala we Jacqueline Birungi ategeezezza nga kitaawe w'atuukidde okufa abadde yakyuka. Kituufu abadde yakyuka ng'omuntu. Nga bwe mwogera naye eyali owaaluli si akyali owaaki? Era abadde nga yatandikanga okunteekateeka okubeera mukulu w'Abaganda bange nze nga simanyi. Kootakisize zonna yaŋŋamba nga tosobola kubeerawo nga tomanyi bantu. Jacqueline agamba kitaawe obudde obusinga abadde abumalya ku byabufuzi kuba bye bibadde bimuwa essanyu. Abadde talina budde bwa famire kituufu. Obudde bwe obusinga ate era obudde bwe obw'essanyu. Era bwe tubadde tumulabiranga ng'alina akamwenyumwenyu ng'ali mu politics oba ng'alina ekyenjawulo ky'akolawo ku mulimu gwe. Si omuntu abadde afuna obuyinza n'abutuulako naye abadde alwana okulaba ng'obuyinza bw'alina waliwo ekyenjawulo kibuleetawo. Abakungubazi basabye gavumenti obutalekerera banju ya Kalangwa kubanga akoledde nnyo ekibiina ki NRM era ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino Richard Todong n'abaanukula. Aba temujjukidde famire ya Kalangwa kitegeeza NRM teriwo. Bannaffe ababadde bamulaba ng'akola emisana n'ekiro ku lw'obulungi bwa pate. Sewe Sekuritale Genero mukadde waffe omukungubazi omukulu bwetikka obubaka mu bugambe pulezidenti nti bw'aba agaba ministries addire endaa yaffe eya Kalangwa atuweeyo minisitule emu Jacqueline Birungi abeere minisita naffe tunaakaabiranga okwo. Wagezaako nnyo okusikiriza buli mmemba w'ekiwaku famire yo okwagala ekibiina kyo. Party will stand with your family. Ekibiina kikakasa nti tugenda kuyimirira ne famire yo. Todong atenderezza emirimu Kalangwa gy'akoledde ekibiina ki NRM naddala mu biseera by'okulonda. He was with us in all the by-elections in Uganda. Abaddenga naffe buli wonna bwe tubadde tuddamu akalulu mu Uganda ze tuyita by-elections. He would use his money, his resources, he would drive from this place up to West Nile to campaign for NRM. Ng'akozesa ssente ze. Mu bubaka bw'omukulembeze w'eggwanga obusomeddwa Mire Babalanda asabye ab'enju y'omugenzi okuba abagumu. Beeyanzizza abateesiteesi. Tukitegedde nti omukulembeze w'eggwanga aweereza amabugo ga bukadde 10. Olwaleero Kalangwa lwaziikiddwa. Abadde mumulize nnyo mmaddize bwe.